Mugebye emizannyo ge tulina olunaku olwaleero oluvannyuma lw'abeeno okukkiriza okulabikako eri Obuganda olunaku lw'enkya ku mpaka z'amaato ez'amasaza ezigenda okubeera ku mwalo gw'e Mulungu. Abantu mu bitundu by'e Munyonyi okwetooloola omwalo baasuze babinuka masejjere era nga minisita w'ebyemizannyo n'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Ssekabembe Henry akubirizza abavubuka obutasiiwuuka mpisa singa banaaba bawanguddwa. Omusasi waffe Brian Katende abaddeyo katuwe ebisinga ku ebyo. Okusunsulamu abaneetaba mu mpaka z'amaato ez'akamalirizo ezinatojera olunaku olw'enkya e Mulungu Munyonyo kujiddwako akawuwo era ng'abakontanyi 18 okuva mu masaza ga Buganda be basunsudde olunaku olwaleero. Abamu ku basunsuddwa baweze okulaga eryanyi era basuubizza okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi mu maaso ga beene. Bakazenge ndoberamu kaya kamani kubantu sekeno jesikangako kubango kufuga kato kalo so sizo kukusakeno njagala kubaye wala gamu sanyukide kuba mbadde sikisuubira. Yes, ntebe w'akakiiko akatesitesika empaka z'amaato Engineer Ben Misagga ategeezezza nti enteekateeka z'okusunsula zigenze bulungi era n'enteekateeka z'okukyala kwa Ssaabasajja mu kifo kino zitambudde kinnawadda. Enteekateeka egenda bulungi era tubadde tuli mu preliminaries olw'okusunsulamu era ng'amasaza gonna 18 abagenda okuvuga okugoba olusembayo bali ready nga kyetusuubira enkya nti kujja kubeeramu okuvuganya kw'amaanyi nnyo kubanga kati abayiseemu bonna beba basaanidde okubeera ku final. Ate ye minisita w'ebyemizannyo n'abavubuka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe alabudde abakontanyi bonna okwewala ebitamiiza kubanga akakiiko akasunsuzi kakubeekebejja. Era mukomedde mwe abagenda okwetaba mu muzannyo gino okuvuga amaato bano abasukira ddala 25 nja kubasaba ekintu temuyingira mu nnyanja nga mutamidde, temuyingira mu nnyanja nga muliko enjaga, temuyingira mu nnyanja nga mukunze ekirungo kyonna kyonna ku mutwe. Lwaki abazungu betuleese wano okuva mu Amerika ne Bungereza bazze nga baagala okuba omuzannyo guno nga gudda ku mutindo ogw'ensi yonna bajja bakebera era bajja kubajja. Empaka z'amaato zitegekeddwa Obwakabaka bwa Buganda era nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II yasiimye okulabikako eri Obuganda ng'aggalawo empaka zino. Abakontanyi bakuvuganya okusinziira mu masaza gaabwe 18 agakola Obwakabaka bwa Buganda era nga bakuvuganyiza mu biti 4. Ekiti ekisooka kyekyamaato amaganda, ate ekyokubiri kyekyamaato agayingini, n'ekiti ekyokusatu kyekyamaato ag'omuntu omu nga gankasi n'amaato ag'abantu abana nga nago gankasi. Empaka zino zaakutegekebwanga buli mwaka era ng'omuwanguzi beena asiimye okumukwasa engabo saako ne Sseddume w'ente. Bwe mwalo gwe Munyonyo awategekeddwa empaka z'amaato ga Buganda era nga enteekateeka zonna zimaze okukolwa. Okusunsulako kumaze okukolebwa era ng'amasaza 18 gegasuubirwa okuba nti gakontana mu mpaka zino. Buli kimu kimaze okuggwa era ng'enteekateeka zonna ziwedde bulungi. Ku Kingdom TV abaniteekera emizannyo nze Brian Katende.